Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Yes, ku DreamTV nga wetu tubatuse ne program yaffe nti abalungi bebasinga obungi mu nsi okusinga ababi. Tutambula nakyo nga tugamba nti tekikuvanga mu bwongo. Yes, ebikolwa eby'effujjo, ebikolwa ebikambwe, ebikolwa ebibi, abantu ababi, ab'effujjo batwetoolodde, naye tujjemu abo abalungi nga gwo weetandika naawe. Netandika nange Nantongo nenga ndi mulungi nenkola ebikolwa eby'obulungi era omutima ogwo mwoyo akulaga omuntu omulala alinga gwe twekuŋŋaanye tubeereko kye tukole ekijjawo abantu bali abatubuutikidde. Erinnya lyange nze Nantongo ndi ne mwami mukulu Alex ku programu eno. Tukwata wano na wali kasavu kanyama okuttaanya ensonga ebe ekutte jembe mu ggwanga oba gye twali tuwudiddeko oba gye ndeeta ne mwebuuzaako. Ng'olwaleero twakulaba tugamba Patriotism bakisomesa, batukitusomesa, bakitunnyonnyola, batubuulira obukulu obuli mu Patriotism. Naye nga twebuuza kati omwana aliye yali under me oba ne mu myaka gyange gyennyini. Patriotism kyeki? Ki ekiyamba okubeera patriotic? Kiki ekireetera ebyo byonna? Era bw'obeera patriotic kiyamba eggwanga kyo bakisomesa oba kiva mu buto nga mukama wange bwe yagamba yanyumiza akagambo k'abafaatha nti mpa omwana atanaweza myaka 5 nkuwa omukatuliki omusajja alifanga mukatuliki. Patriotism kiva waka, kiva ku ssomero, basobola okinsomesa kati wendi nenkitegeera oba bwe kiba kisusse certain stage kiba kigenze. Awo wennyini mwami mukulu wagenda okuyingiriramu oba wayingiriramu n'atutangaaza ku kigambo oba ku mulamwa gwe mba ndeese. Mwami mukulu, patriotism kyeki? Sikimanyi mu Luganda. Patriotism sikimanyi. Nsonyiwa mbadde nina kyennoonya wano. Patriotism kigambo bwe tokitegeera mu lulimi lwo kiba kizibu nnyo kuba nti oyinza okulowooza nti okitegedde kuba oba tokitegedde. Patriotism okwagala ensi yo. Ye patriotism. Lwaleero nkusinze. Lwaleero nkuwaddeyo akagambo. Okwagala ensi yo ye patriotism. Patriotism okusinziira ku ngeri gye baagala tukimanye wano olwaleero kwe kulwanirira ensi yo. So si kwagala nsi yo. Anti sisobola girwanirira nga sijagala. Osobola. Nkushon which person? Nabakuwadde sente. Manimba. Webale nye bamasinarizi webali. Babakola wane lindako ekongo abasajja abajjako government ababiligi bamasinarizi babagula buli wali bamasinarizi balwanirira eggwanga naye nga siryabwe babasasudde ne babalirwanirira oba kuli okujjako government oba okukola ki. So you can be osobola okubeera osobola dirwanirira nga tolyagala. Yeah. Kati bano kyebagala tutegeere oyo alwanirira eggwanga lye we batuleetera abacuba. Ye patriotic oyo alwanirira eggwanga lye from efuga B oba from whatever. Patriotism okusinziira ku kyebagala tulowooza olwaleero nze nga bwe nkitegeera kyebagala tutegeere about patriotism. Ekintu kyonna ebikolwa byonna ebyo bakola about patriotism kyankwanzi biki byonna it is one basic thing kukuyigiriza kulwanirira ggwanga yo out of whatever to resist bwe bakirowooza naye nga nze ate si bwe nkitegeera bwe nti kyemutegamba patriotism okwagala ensi yo n'okugirwanirira byanjawulo. Kati nze nyinza okugenda jjukira abakaawonawo mu Second World War. Yes. Babatwala okulwana ebweru mu Ethiopia Abyssinia simanyi waje babatwala bakaawonawo baffe wana abaawana mu World War. Ukyolooza nti bwe balwanirira Bungereza baali baagala nnyo ensi za Bungereza. Batwala
tebalwana ne bakoma osobola okulwanirira eggwanga lyo nenga tolyagala yeah kati what is patriotism? Patriotism ante nkugambye bano baagala tulowooze nti patriotism. What's the true definition of patriotism? Kanzijje mpolampola sinagambye okusooka nti sikimanyi in English si mu Luganda ne mu Luzungu sikimanyi ku ssaawa eno sikimanyi naye nsobola okinoonya nsobola okigugolinga owulidde nti obukodyo bwonna oba amadaala gonna ge tukutte towards patriotism kitegeeza kulwanirira ggwanga lino so si kulyagala. Musaleewo mu abandaba enjawulo eri mu kulwanirira eggwanga n'okulyagala. Oyinza oddirwanirira nga tolyagala. Bw'oba olyagala ate kyanjawulo toyinza butalirwanirira. Okitegedde ekyo? Oba okyakugolinga patriotism. Okitegedde? Bw'oba oyagala eggwanga lyo toyinza butalirwanirira. Naye ate oyinza okulwanirira eggwanga nga tolyagala nga ba mercenaries. Olwaleero abantu bangi tuli muno mu ggwanga muno mu Uganda waliwo abaalirwanirira eggwanga lyo ate nga tebalyagala nga bagule. Ne wabaawo abo abalyagala nga balinda bulinzi oba omukisa okulirwanirira oba nedda. Naye abaagala bwe balwanirira eggwanga kiba kirungi. Naye abataagala ggwanga bwe balirwanirira kiba kibi. Wikipedia egamba patriotism is the feeling of love, devotion and the sense of attachment to a country or a state. Irindako tugende mpola kampe nti waliwo wano the quality waliwo ne wano kyembadde nsoma kino patriotism is the feeling of love. Feeling kati tugende mpola mpola feeling of ki? Of love. Kati mbulira feeling osobola gisomesa? No. Ejabuzi. Kyempulira erigwe feeling of love. Feeling tosobola kusomesa muntu nti feel like this. Devotion okwewaayo okufiirira kubanga you are ready to die. Ensi oli ready okufiirira ki? Kakati wano tuli ready. Wano twedima kulule wano titwagalule oba tufa tufe bakuba esase waliwa twalabikako naliwo twalabikako twali twedima naye kati tuli ready kufiirira ggwanga lyaffe twali bayayi. Okitege abaana batukolamu wano nti Abannakenya be baali beediima bo nga balumba kati ne bakola Abannayuganda nga tweddiima mbosobalo neeyitawo netudduka nga sina ssasi affe ebyaffe bibi nnyo mindset yaffe kutya. Then ne bagamba devotion ne bagamba and the sense of attachment ekwegamba embeera eri gy'owulira nga olina akakwate kuki? Ku ggwanga. Naye kakati oli akugamba nti tolina kuwulira nga olina akakwate. Toli Muganda. Olina kuba Munnayuganda. Buganda teri mu Uganda. Teri mu Uganda. Ebintu ng'ebyo kati n'obulwa attachment. Kati bw'obulwa attachment olina gy'oyolekera awalala. To a country or state. To a country or state. Eyaffe state of a country. Awo obuze ogase. Kambale. Shisha. Labayo. Uganda state of a country. It is a country. It is not a state. Ebyo mwe bimanyika ati mwabajja fabenga katubagamba. Fe tugiyise ki? Bakugambye wano nti attachment injimazi combination of different what feelings for things such as the language. Kati wano tulina olulimi tufiiringa tetulina lulimi ki? Nze nfiiringa Oluganda anti kakati go bagamba nti national language y'Oluzungu ani yaŋŋamba government constitution bwegamba
Era nti buyo bwegamba ate nze ngamba ki? Anti kakati gwe feeling feelings for things such as the language. Owulidde? Kakati language eyo bakugambye olina kwogera Luzungu. Oyogera I love you nga tolina feeling. Kyovula nga tolina problem kati ne mu relationships. I love you tomanyi na kikyanguwa ne tolina feeling yakyo. Owulidde? Sweetie, mweyita ba sweetie mwe. Honey. Nenga tolina na feeling. Ne olusi ne honey tomulyangako. Shit. Jam. Munsonyiwe man. Laba yo. Patriotism. Feelings of things such as language of one's homeland. Kati uliriza patriotism. Feelings of one's homeland. Yakati Uganda agamba. Ndi wano. Feelings is a homeland yezo mbinyo. And it's ethnic culture. Ethnic. Cultural. Political. Or historical aspects. Wano wendi. Kakati. Kasubi nabagala. Mwe abana abato. Government. Amazima gakatona mugulu. Ba members of parliament. Definition ye ya patriotism. Tebalina guga abasajja. Baba gulira n'ebintu ebi. Baba wa gadgets zonna. Kakati mwagala kufuula abantu ba majangwa abasiru. Nti mugenda kuyigiriza mutya. Ebyo. Patriotism. Nenge kintu kikinowa. Yakibayigiriza yakinyonyodde kubanga patriotism kigambo kya Luzungu ffe tukirina mu Luganda. Era mwe mu Lwogera. So Kifo mwe mumanyi naye nga nkugamba nti the historical homeland. Netanyahu Prime Minister wa Israel bino bibabaddemu bino Israel ekuba Palestine biki yabawadde history yokka ya Israel ne bamuwa standing ovation n'abaga nti oba mumuzanyi kino eki si kyawano ate si kyakuggwa wano kiwanvu nnyo n'abaleetera David Goliath mu Bayibuli ng'ebyamagye tabiriimu kakati Dawudi nga we yalumba Goliath Israel eyise mu bizibu buli kaseera ebadde erwanako ne bannaggwano nga ba Goliath nakino ejja kimala kuba si kyakakati standing ovation history wano tulina amawanga galina history Abaganda mwina history myaka 10 emabega Kyagulanyi ayogera ki ku history abacholi abatolo abasoga ani atulira history je tugamba nti that is us kubanga tunagumira ku byafaayo byaffe ye feelings zibagane ziri mu patriotism your historical background eri kivawa those feelings of umvawa obuvobo tezigwa si classroom chankwanzi no now abambakanya this could even be wrong naye nze nkugamba abaana abato bali kuwano definition zisiri wano naye gwe oli member of parliament googling patriotism olabe definition yayo okusinziira ku bazungu abakireeta then olabe emitendera gy'ekigamba nti feelings of homeland ekyo ogenda kiyigirizwako otya kale kyenkugamba nti tubeerewo tukole blackout awo nze nkola blackout nenga nti ebyo nja kubiyingiramu ng'abo tebagenze bonna ntawaana naki kiki ekintawaanya weebuuze
abantu bawe kati batukayanira no ate bano baganda ate bali basoga ate bali bano baki ate tuli bana Uganda kwegamba confusion ye who is going to refine it tuberenga tuli comfortable with it Muganda tajja kufuga oli mukyoli tajja ebyo binagwawo nga fa tukyaliwo fa bali above 60 atenga mufose bakagugu okitegeera temuva wate temutunyonyola tugende abaana bato bajje awulidde bajje bakwatire mu kintu kyabwe nze sikyayagala sina kyenjagala tuleke ebintu bife bitulemi batugamba baba balinga batusomesa nti mu nkola ya patriotism yes febwekitu bebashonera so nga kina kikuwaddewo nti oba wetwakitegeera nti okwagala ensi yo okuuma ebibira oyagala abakadde oyogera olulimi lwo omanya cultures nga bebashinyonyodde mu bintu kimu abo wonna batulaga nsi nti tulina ojjukuuma obutiribiri naye bwe tubanga tuli nti baganda basoga kulwanagana bakyoli ono tanfuga ono taŋŋamba gavumenti ebeera assured etya oba abakulembeze baffe babeera assured batya nti ffe tujja kutuuka ekiseera kimu nammwe aba 60 bwe muba nga temukoze kiri kyewannyonnyodde kiriwa ekyokubanga mutugamba bannaffe wano bwe twagowinga wrong we need to know tubadde tulina kye tuyinza kwetaasa patriotism teyina weegenda kuyambira ejja kuyamba patriotism kugambye kyetwetaaga kwe kumanya patriotism nga bwe bagambye for example bakutaddemu nti homeland feeling ne tumanya nti how do we define homeland and how do we to enhancing tutya feeling ye ya homeland right ekyo nekibeera nga kiri very well outlined simple nekirala netukwata ekirala cultural historical nekyo nekiba nga kina kind of a syllabus yakyo bw'oba oyagala okiyigiriza beera ne syllabus yakyo according to its definition yes netomala kakireeta waggulu bwoti nti patriotism nedda babazungu bakikunnyonnyodde nti kitegeeza kino nakino therefore nawe kimerengule mu history waffe gwe tusoma tebakimerengula bwe batyo bakiyita bayinza okuba nga tebakimerengula bwe batyo ate bayinza okuba nga bakimerengula bwe batyo naye nga tebalina ngeri ya kukireetamu mu bantu okufuna kye babaagaza bafune nti patriotism olina okyenyonyola bulungi mu ggwanga lyaffe Uganda tulina abali patriotic people tubalina simanyi kubanga lwaki simanyi nze nkugambye wuliriza ati gozze kwati ku bintu kisobona kituufu nze nkugambye nti patriotism nti okusinziira ku bano kye baagala ye muntu alwanirira kiki eggwanga lye eggwanga ensi kubanga basobola okuloonya ba machinery nenkugamba nti omuntu ayinza okulwanirira eggwanga nga talikola ki nga talyagala nenkugamba nti omuntu okwagala eggwanga lye tunoonye kiki ekitegeeza omuntu kugwanga lye bwekiba nti patriotism kitegeeza omuntu okwagala eggwanga lye ekigambo netukinoonya netukifunamu ebintu bingi owulidde nga birimu ebyo byonna culture obubona obuddo bw'omuntu now nze nenkugamba nti oyinza okulwanirira eggwanga nga tolyagala naye ayagala eggwanga tayinza butalirwanirira oyinza okulwanirira eggwanga nga tolyagala ng'oli mupangisi ng'oli mercenary era olukufuna omusaala gwo ng'obivaamu ng'oddayo yonna gye wava naye oli ayagala eggwanga lye tasobola butalirwanirira oba nkitegedde oba sikitegedde kale kirina okutegeerekeka bwe bati abali mu kitugamba tukiyiga oba tukisome government structure yaffe eya government evaayo negamba tulina okusoma patriotism etwinyikire
eyagala tulwanirire eggwanga lyaffe bwe batukitunnyonnyola naye ate osobola okulwanirira eggwanga nga tolyagala naye bw'oba olyagala toyinza butalirwanirira kikakatako kikuvuga kyokka nti nina okulwanirira naye oli atalyagala ng'alirwanirira bwe kituuka okulyagala ayinza okubulawo ndimukwata kuki kakati bano abantu bebagamba nti baavaawa bajje bafuge wano ddala bwe babanga balina gye baava ne balwanirira eggwanga lyo tekirina bakakatako kulyagala kubanga balina gye baava era bwe kinatuuka okulyagala bajja kubulawo kubanga bo si kyekyabaleeta bwe kiba nga kituufu bajja kulwanirira ggwanga tebajja kulyagala mishoni yaabwe bw'eneggwa bajja genda oli ayagala eggwanga lye tayinza butalirwanirira forever ajja kubaawo takolera musaala takolera kiki beba traditional leaders bulungi bwansi kati bano abayagala okuwa omusaala ba traditional leaders baagala obbasika bave mu kululyagala balirwanirire nga tebalyagala nga balijjamu bujja ki nsimbi awo eggwanga liba lizikidde liba lifudde n'olw'ensonga eyo kyovola nti bacultural leaders bo tebaafunanga musaala gulya bo baliwo kulwanirira ggwanga lyabwe kubanga balyagala tebaliwo kulwanirira ggwanga lyabwe kubanga bagenda kufunamu ssente naye ng'ebibira byonoonese entobazi zizo bazisaanyaawo kino nakiri buli kimu kikoleddwa wano mu ggwanga lino kikoleddwa si kibi kakati labayo entobazi zonoonese kati ezo entobazi ziyina ebintu tulina ebintu bingiyo bituyinza okukola entobazi ezo ne zitonooneka anti naye ate zonoonese anti zonoonese kakati gwe kigaana ow'emmamba okulya enkima kiki oba ow'enkima okulya olugave biki thats kiki preservation gwe weddira ki bannange omuziro gwange neddira nkima nze neddira mamba sigirya nange nkima sigirya okiraba nti bwe tusalako abeddira mamba bonna nga tebalya mamba olaba emmamba bwe zibaayo mu nnyanja kalikiro naawo kati tuli ku kalikiro patriotism bano kye batamanyi historically ffe twakimanyi Abaganda nti owengabi tajja girya engabi zibeere preserve owenkima tajja kugirya mu ngeri eyo tugenda tugabanya endya y'ebisolo byaffe bano tebabirya bali balya kiri bano tebakirya kino ogenda okulanga ebisolo byonna weebiri mpola mpola bano babisonyiwa obbiri ab'emmamba babisonyiwa okulya emmamba ngeri zeezaala zongera olidde bw'owasa omukazi n'ayingira ewuwo emmamba nga naye agivaamu taddamu kugirya omwami olaba historical culturally tulina frame eya feeling eya homeland wedi naye ebyo bwe tunabyogera ano gamba nti Alex byagera tetubitegera temubitegera kuba mwebaka nze seebaka bansoma ndowooza manye biri mu nsi nebaka kindi musiru mwami mukulu ontunuulira n'endozoolera lw'ekigambo endozoolera nnyo njagala okutegeeza ffe twakirina how to preserve the trees tewali abeddira emiti tewali emiziro gya miti zembuuza bubuuza tegiriyo bibala tebiriyo wegendereze nno byogera biyinza okuba tewaliyo muti otyo tewaliyo kibala waliyo nsolo kinyonyi amazzi g'ekisasi byebyo byemiziro gye tulina ate obubbiro ye obubbiro buyitirivu bw'emiti buki
Akabbiro k'omuti. Kakati gwa akabbiro ko katema. Ntosobola. Webale nnyo. Akabbiro k'emmere gye kali. Kobe akabbiro kaabwe kaama. Kaama mmere ya mu ttaka tebagiringa balugu tebagirya. Kati ebyo tetujja bigenda mu nnyo, but what I'm emphasizing here is the historical aspect and the cultural aspect in patriotism. Nti fe tulina syllabus. Abaganda balina syllabus. Weeri mu nkuluze ennamba. Kituufu. Syllabus y'ebika by'Abagande erimu environmental protection. Bino ebya incest fe tebitukwatako. Ebyo omuntu oli alwala incest simanyi. Obuko. Kubanga tokkirizibwa kwata ku nnyazaalawo. Tokkirizibwa. W'obulwalira bibyo gw'omanyi. Toyagala mwanyoko, toyagala mwana wa kojjaawo. Olwo tugaana ebintu okwetabika. Kikagundi towasa mu kikagundi. Tuli mu jjiini zo. Sisobola kufumbirwa mu mwami wa Kobe. Okitegeera? Kuba abakojjange. Tuli mu jjiini zo olwo. Era we musiŋŋaanira mabi ku ttaka kojja. Kati bwe weegatta naye muyinza okuzaala ekisodde. Bwe guli. Kali kirale. Ffe tubirina. Omukyala. Kakati omuntu kati gwe omuganya ate okubiba. Omusomese nationalism. Tinga tonnaba Muganda olina kuba mu Uganda. Kiki ekisooka? Olina kusooka kuba ebibintabulira ddala. Olina kusooka kuba mu Uganda oba Muganda. Nina kusooka kuba Muganda. Ababi ba DreamTV. Ebizibu n'ebyo bitutawanya n'abaana abajja bitawanya naffe abakulu abali mu nkaaga. Tuli luddawo. Buganda yeri mu Uganda oba Uganda yeri mu Buganda. Confusion. Tewali akikunnyonnyola. Kampala eri luddawo. Buganda ebintu ebyo abantu babifuusa amaaso. Ninga bitutabula wano. Oli omukyala yawangula Nobel Prize mu Kenya, Nairobi, ani Masai. Wangai Masai oba. Alina kooti gye yagamba mu katabo ke n'agamba nti kyannaku nnyo nti generation edestroyinze buli kimu oba etaddewo emiwaatwa okuggyawo buli kimu environmental biki byonna byonna tegenda kubeerawo nga consequences zitandise okulabika. Temugenda kubeerawo the 60 and above. Yes, tetujja kubeerawo. Ng'obuzibu buzze. Ekikulu ekibi ennyo temumanyi gye tuliba. Awo wennyini abalabi ba DreamTV tetusobola kusukkawo essaawa zitukutte mwami Mukulu. Yes, patriotism tugiwumbye bwe tutyo. Tetusobola kusukkawo ne we tuba tukola tutya twagala. Omugga tegunywa mazzi gaagwo n'omuti. Tegulya bibala byagwo. Bw'obanga oli mugga n'oyagala okunywa amazzi go, 0. Bw'obanga oli muti n'oyagala okulya ebibala byo, 0. Osobolera ddala okubeera nga bakupangisizza n'olwanirira eggwanga ly'otayagala. Weebale. Naye tosobola kwagala ggwanga lyo n'oba nga tosobola ddirwanirira. Alina amatu awulire. Katonda abakuumi.